Chicho olifatu weerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Pastor bwe nazaala omusajja ne muwambira ddala kati nze maama Enjo yali ambita malaya oli malaya omusajja akunaba mubudabi naye kati namubbira takyagenderayo naddala nze ndi mu kintu wakati. Oli wakati mu kintu wamubba pasa gwe wansabira nze nali ngenda muvaako noŋŋamba genda atereere nange nali mwagala. Oli musibu nnyo nawe olusuweeti kola ki nange nali mwagala. Baba mifulukwa maama wamma. Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa programu yo Chicho olifa teweerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. Pastor nze nebaza Mukama kuba maze ne bba wange emyaka 5 naye nga buli omugambako okusaba takkiriza. Pastor leero nzize naye. Wali wano? Iye. Tayira. Muno emabega wange. Mukwate ku mulabe. Ate mwana wange mumakinga. Fitting. Pastor tawadde ku mukisa gw'okumakya ne mwita abadde obwelu ne mugamba kwegayiridde jangu pastor wuuno jangu ng'omugambye akwate ku ngalo. Ne bannange ng'olina omulenzi omulungi. Kuga. Pastor munaye nange bw'atyo Mukama bwe yangu. Era munnange. Walabiraawo. Ye nga mugamba jangu ng'afukamira naye ate tayagala. Ne mugamba afukamira kwa mpaka osabe Mukama Katonda. Ku mukisa gw'okumakya ng'akwata ng'asaba ng'agenda yakomye ng'angamba ma promise surprise koze surprise eyaki enkya tugenda pastor Yiga nakubye enduulu buli omu ne yabuuza ati kiki n'angamba enkya tugenda era twakedde. Sebo Chicho oyagala Mukama akkolere? Musumba nkulamusiza Sebo. Mukama yebazibwe. Amen. Bana neewunya n'okwewunya. Nange wulire eddoboozi. Stereo. Sebo. Musumba. Lwe lunaku lwange olusoose okulinnya wano. Bulijjo mpitawo buyisaawo naye nga gwe gusoose okulinnya mu kyaki eno. Naye Mukama neewunya n'okwewunya n'obudde buno obwedda ntudde eri naye mpulira ne ŋŋamba ddala ntunuulira pastor Yiga oba si yeye era obwedda amubuuza ddala kituufu oba ndi kawaala wonnyini. Obwedda neewunya okuva 2012 nali siddangamu olinnya mu kyaki. Kituufu kubanga abantu twogera obujulizi naye nga yali 31 Desemba 2012 lunasemba kubeera mu kyaki. N'olwaleero lwenzeemu naye nga nze wane kawaala. God bless my son. Chicho oyagala Mukama akole? Musumba nina passport ino. Musumba nsaba Mukama anfulumye eggwanga Uganda njagala okugenda ebweru Abu Dhabi okukola. Kati goli n'omuwa obuyinza agende oba tagenda? Madam Sumba agende. Ng'oyogeza nako. Nedda sinaku Musumba sanyu. Agende? Iye. Kati agende. Buli mukyala yenna asabira wano ku lw'amaanyi ga Mukama ogenda kubeera mukyala alina obuyinza mu maka. Nga bw'ogamba nti no one can say yes. If you say yes, no one can say no. Chicho olifa tuweerabidde? What is it that